akabenje dekabusa abantu abasoba mu 4 bafudde ate abasoba mu 2 bali ku bisago ebyamaanyi bapookeza mu malwaliro emirambo mu ggwanika gisusse obungi. Waiswa Mufumbiro yakubye Ddakaji bw'atyo munnange Electoral Commission emaze okubeera ng'emunominatinga ku bwa MP ate nga abo abasuulibwa NUP ba incumbent Sseggona ne banne bwe batyo munnange nabo banominatingiddwa bagambe bagenda kujja nga ba independent ne bawa ensonga zaabwe Nobert Mao n'abalala ku bifo ebyenjawulo munnange bonna bamaze dda okubeera nga ebbango baliwanika. Hillside View Apartments bano balina apartments ezinyirira ng'omuntu era munnange basange ku Entebbe Road ejjanye ku kyaki bwe kasootuke Namulanda kitendeka jansi buuza Hillside View Apartments weziri. Maintenance Palace balina solar systems zonna gwe ze wali badde weetaaga mu capacity zonna gwe ze wali badde ogamba nti njagala buzito bwe buti njagala ng'esoboteekako bino njagala nga nsobola okulaba TV njagala nga kuliko fridge nina eddwaliro nze ndyagala ku solar. Muganda wange aba Maintenance Palace balina solar systems ezo bano balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna ate nga balina ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako okubinstallinga. Mukisa Transport Services bano nabo gye balira basange ku 07193273. Bano balina emmotoka ezisobola okutambuza mu ggwanga wonna naddala mu abava ku airport oba okugoba obudde ku airport weekwata abantu b'omanyi b'osobola okubuuza nti bannange neerabidde akasawo kange Uganda at large Mukisa yaliwa kakati bali ku 07193273. Beba Mukisa Transport Services Timo Property Consultants Limited bano bagoba ku nsonga z'ebyapa batunda ettaka ate munnange basobola okubeera nga bakugulako ettaka kasereba nga lyakyapa ng'era balira balisaanyidde okubeera nga munnange oba oliawo ligulibwa. Kakati ensonga z'ebyapa zitalwanya nnyo abantu aba Timo Property Consultants Limited ensonga eyo mugitunuulire ng'ekintu ekikulu kubanga oggula empewo gyekuli. Okay. Dokita abalina ebirwadde eyo waali ekinsanyusa nti abantu banona ennamba bagikima wano ku Uganda at large bagisaba naye dokita ekizibu kyali dokita okumusiko muleeta mu studio wano mwe mikwesesa ayogere omusajja simanyi oba bamuloga simanyi nakumanyi naye kale gyali dokita yakola ebyaddala akola. Kake kakati munnange akabenje biseera bya nnaku bya kiyongobero amawulire ano gasoose tugamba nti abantu abafudde babadde 63 amawulire bwe gasoose naye munnange Mukama Katonda omuwendo yagukendezezzaako nti abamu balowoozezza nti babadde bafu naye babadde bazirisi buzirisi. Kaakati munnange oluguudo oludda eggulu okuva e Kampala Gulu Highway we wabadde enjega eno era nga emmotoka nnya nambirira ze zeetabye mu kabenje kano baasi 2 n'emmotoka endala 2 okuli Tata n'emmotoka endala eya Saafu eya Buyonjo era munnange okukakkana ng'abantu bafudde kwegamba ekintu ekyabaddewo nti kyekimu ku ebyo ebyali bibaddewo mu myaka emingi ennyo ekitayinza kubeera nga kyerabirwa ku kyalo ekiyitibwa Kitaleba okulinaana Asiri Kiryandongo District. Kati okusinziira munnange ku Police Directorate of Traffic and Road Safety yatutegeezaga nti emmotoka zino kwabaddeko Nile Star Coach Bus era nga eyo yakubaganye ne ginne waayo eya Planet Bus Company. Kati nno munnange mwabadde mu emmotoka endala eya Tata Lole Toyota Saafu okusinziira ku bye basoose okubeera nga bazuula bagamba nti Nile Star Bus okuva e Kampala yabadde gezaako okubeera nga eyisa Toyota
lori tata kigeza kuyisa emmotoka eya tata eya lori kati misera kyekimu ng'ate ne basi ya Planet yegezako kuyisa emmotoka eya SAF Toyota SAF ku side eri endala jukira nti bw'oba oyisa ogenda ku side etali yiyo kati olina okuvaayo ate odde ku side eyiyo ng'omaze okuyisa kati emmotoka eno eyabadde eyisa basi emu eso ye edda mu layini yaayo nga n'eri endala ate eyisa kiriza ne zisisinkanayo ne zeekuba. Waliwo mukwano gwange omwe eyankubiddeko wano nga ngamba nti munnange oluganda lwange afiiridde mu baasi naye munnange y'omu ku abo abamenyesa amagulu akyali mulamu mukama akyamukuumye. Kakati okusinziira munnange ku kunoonyereza nga bwe nkutegeezezza nti baasi zino zabadde zeeyisa ne zikola akabenje ak'amaanyi ennyo ku makya agaakisezza olunaku olwokusatu. Kale munnange baasi nga zimaze okukubagana head on, driver omu yagezezzaako okubeera nga awugula naye tekyasobose, kyabadde too late. Era munnange emmotoka ziri zonna ezabaddewo ennya nga ne baasi mweziri ezeegoyagoya bwe zityo. Kakati poliisi bagamba nti bapasenjazi bonna okusooka baasooka okutegeeza nti abadde ku baasi bonna baafudde naye si bwe kityo bwe kyabadde. Abadde mu Toyota SAF n'ababadde mu loole bafunye ebisago eby'amaanyi naye nga n'abadde mu baasi nabo abamu ku bo baawonye newankubadde nga abaafudde be bangi. Kakati babaddusizza mu ddwaliro Kiryandongo Hospital ne bu medical facilities obulala obwetoolodde awo era nga emirambo egyabo abaafudde ne gitwalibwa mu mochari bagenda gikolako postmortem okusobola okubeera nga bakola identification balabe be baani era bannyini gye bagende babe nga baginona. General Museveni yawaddeyo $5,500,000 ku buli mulambo ate akakadde kamu eri abo abaafunye ebisago akakadde kamu. Nenze ngamba bwali badde obukadde 5 ate ku abo abaafunye ebisago bwe nsuubira nti bwali badde obukadde 5 ku abo abaafunye ebisago kati oba obukadde obusoba kali mu 10 eri abo abaafudde ne bakola ku nteekateeka z'okuziika. Bwali badde obukadde obuwerako kubanga jjukira kati Uganda eyaga kati muganda wange omulambo guli expensive nagwo nnyo. Kale munnange obubenje bwo bungi wano e Uganda naye kibi nnyo kyannaku nnyo bwo bungi ate kasa butandika buba butandise. Munnange ku sayidi endala tugenda mu kunominatingibwa Waiswa Mufumbiro Nakawa East yamaze dde okubeera ng'akuba akajji ate byabakama yamunominatinze era byabakama n'atukakasa nti kimulobera kubeera nga anominatingibwa newankubadde ali mu kkomera. Kino nno si gwe mundi ogusoose okuba nti oba kibaawo kyali kibaddewo ne ku Dr. Kizza Besigye. Kale munnange bw'atyo mu kunominatingibwa yadde nga teyabaddewo mukyala we yabaddewo ne balimu ezo naye yabaddewo agenda okwesimbawo ku bwa mmeeya obwa Kampala era be bamubeereddewo bw'atyo n'anominatingibwa Waiswa Mufumbiro. Kati ali ku misango egy'okukuma kati omusango gwaliko essaawa eno gwakwetaba mu parade efaanagana ey'amagye naye ate baamuguddeko emisango ebirala ku lunaku lwe lumu olwa nomination, emisango egy'okukuma mu bavubuka omuliro okutta abakuuma ddembe. Kati nogo baagumuguddeko naye yapleadinze not guilty. Kale munnange bw'atyo Waiswa Mufumbiro kino kyali kibaddewoko 25 Dr. Kizza Besigye baali bamuvunaana okuba nti yali yamunsa olukwe, treason ne rape, nti yali yatuusa okugobulisa maanyi ku maid we 25 naye munnange era akakiiko k'ebyokulonda kamunominatinga newankubadde yali mu nkomyo era 26 akalulwako yakeetabamu Dr. Kizza Besigye eyali akwatidde FDC Forum for Democratic Change bendera kano retired Dr. Kizza Besigye naye yanominatingibwa 25 ng'ali mu kkomera e Luzira. Kakati munnange
ebyo bikyali awo naye abaasuulibwa mu kusunsula kwa Nuupu kuba MP naddala ba incumbent basazeewo okubeera nga bakomawo Sewanyana, Sseggona, Mukasa, Taafu B bonna bazze nga ba independent oluvannyuma lw'okubeera nti munnange tebaafuna fulaaga ey'ekibiina. Kati buli omu awadde ensonga ze, bawadde ensonga zaabwe. Kale munnange abanominatingiddwa kwabaddeko Allan Sewanyana, Makindye West, Aloysius Mukasa, Lubaga South, William Robert Sekidde oba amanyikiddwa nga Taafu B, Makindye East, Medard Lubega Sseggona, Busiro East, bonna munnange bano okuleka Taafu B bonna babadde mu parliament ku kadi ya Nuupu ne babasikayo. Kakati munnange Allan Sewanyana yatuwa ensonga yatugamba nti asaze okujja nga independent kubanga newankubadde kadi bagiwa Zahara Luyirika ono Kampala City Speaker n'agamba nti abantu ab'e Makindye West beetaaga okukiikirirwa okusaanidde ate nga kuli mu ye. Kale munnange Mukasa, Aloysius Mukasa, Lubaga South y'omu ku abo abaasuulibwa mu vetting process atugamba nti nno asazeewo okubeera ng'ajja nga independent kubanga ekyo akikoledde bantu so si kibiina. Mbu era yayingira ebyobufuzi ebya Lubaga South mbu ng'aze kuweereza bantu so si kubeera nga mbu apulizinga oba asanyusa political cliques obubinja mu byobufuzi nti abantu bamusaba yeesimbewo era akomyewo yeesimbewo. Tukwaniriza muganda wange, tukwaniriza teri gwe tugaana. Anti eno emmere ya lumbe munnange n'ataaka byakola ki alya. Kaakati omuyimbi Taafu B naye azze era agamba nti muganda wange agenda kubeera nga akomyawo essanyu mu bantu. Agenda kubeera nga akomyawo essanyu mu bantu. Awo munnange naffe tulinze kubanga yali ayagala okufuna kadi ya Nuupu n'atagifuna tiketi. Kakati olwo najja nga independent, tiketi nga tagifunye najja nga independent era agamba nti naye azze munnange nti ye ayagala atuukirize ekyo kubanga omulembe gwaffe guno gwakugezaako ebyabufuzi personally yayagala abigezeeko. Kale kikiseera abavubuka okubeera nti nno munnange nti bakulemberwa mu bwesimbu era ne community focus nakyo akitaddeko. Muganda wange ati wali ozungu nnyo. Kaakati Sseggona, Medard Lubega Sseggona ono ayagala kisanja kyakuna. Agamba nti agenda kusigala nga atambuza kye bayita federalism, federo gyaliko. Era agamba nti ekyo agenda kukisigalako. Agamba struggle teyali ku colors oba mbu baaji za bibiina. Sseggona bw'atyo bw'agamba mbu kiri ku nfuga ku nkulembera ey'okubeera ng'eteeka abatuuze ba citizens bateekamu ekitiibwa ne bwe kiba kyetaaga kuyimirirawo yekka agenda kusigala ng'ayimirira n'abantu okusinziira ku Sseggona. Kakati munnange newankubadde nga abamulunguzi b'ebyobufuzi bagamba nti ekyo kigenda kwawulayawulamu mu buwagizi bwa Nuupu naye guno omulembe mulala nnyo muganda wange. Abantu tebakyali baweewe kubeera awo nti ndaba ono tumuwe. Ebimwali mulabyeku wano e Kawempe North ku bululu obwali bubaddewo nga Seggire yabamuwadde ekkaadi. Mujjukira bulungi nnyo be bataagiwa Seggirinya era bw'atyo wansi wa mbuleera yabayisa bubi nnyo. Kale ekyo munnange tekitiisa yadde n'akamu naye engeri gye kiri nti Nabbanja yagambye nti tewali kyakukola. Museveni yaleeta demokrasiya, tewali kyakukola. Yes, tewali kyakukola. Tumuleka ayitemu kubanga Museveni yaleeta demokrasiya, tewali kyakukola. Kati naffe tubaleke bayitemu kubanga anti demokrasiya naye nga
munnange bagenda kuvaayo nga bafeesa bagenda kuvaayo ne blood nose kaakati munnange mu balala abeesimbyewo ye Nobert Mao ono akimanyi bulungi nnyo ndi Museveni nti kirabika kaweddemu kati alina munnange okubeera nga naye yeetegekera ekyokubeera ssenkagale wa DP ekyo yakise kiwalinga dda ekyo n'akimaliriza mu gavumenti agenzeyo akasente n'akafuna n'akalya kakati ate agenda kwesimbawo Nobert Mao tawummula teyeewummuza era ekitundu kyagenda okwesimbako bakiyita Laro Peace Division kakati munnange ono nga ye president w'ekibiina basenkagale w'ekibiina ki Democratic Party era nga ye Minister wa Justice and Constitutional Affairs Nobert Mao munnange officially abadde nominated nga DP flag bearer owa Laro Peace Division constituency wali mu Gulu City era munnange ono bugenda kuba bubeefuka ne father omu bamuyitaani kubanga ye incumbent abadde father naye erinnya ndirabidde father ono father Charles Onen father Charles Onen nti naye kati asaba kisanja kyakubiri Gulu City kakati munnange Nobert Mao ojjukira nti mukyala we wali nnyo wano e Kampala agenda kubanga amuleeta ku bwa mmeeya agenda kuba amuleeta ku bwa mmeeya era asiiba ayogera naye ndowooza yali ayagala kutaayiza buli wamu ekyo kale tetukigaana naye abantu basaanye era bamanye nti waliwo abantu abamu omanyi kati waliwo abantu abamu nze bennagamba nti balina kumala kuvaawo olumu oba oliawo Uganda okutereera naye kale abantu basaanye execution babaweeyo ey'obutabakkiriza yadde okuddamu komba ku kigambo kye bayita obukulembeze wano e Uganda tuleete omujiji omupya tetufaayo oba tegulina nnyo experience naye nga guli virgin era nga gulina endowooza ezo ezisobola okutwala eggwanga mu maaso kuba bagamba nti yakaliddeko omwoyo mulondo yakaliddeko omwoyo mulondo kati bano baalyalyako dda si kyangu nnyo muganda ng'akimanyi nti eri wali akasente wali Museveni omulimba bwoti palamenti okola bwoti si kyangu kakati abanopu abeesimbyewo bo baweererako ddala era baweerera ddala buli omu oba oliawo asuubiza kino nakiri naye ngiza amagezi ge naalibadde mbawa tebaalisuubiza bantu bintu bye batajja kusobola kukola kubanga MP talinaawo nnyo kyayinza kusuubiza kiri awo wabula bonna batambulire ku manifesto eya NUP Bobi Wine manifesto gyaze nayo bonna gye babeera batambulirako nti singa NUP ebeeze mu buyinza gavumenti yeyina okutuusa service delivery eri abantu so si ba MP bo balina kutwala ndowooza z'abantu kati baleme kubeera nga basuubiza abantu ebintu bye bataasobole kukola kubanga ekyo bakikola mu nsobi badda mu kateebe baliki babadde beeteekamu Infact General Museveni yakirambika bulungi nnyo eri ababaka ba NRM ekyankwasi abagamba temugezaako kukozesa ssente zammwe kukola nguudo kukolera abantu bintu nti mubasimira enzizi n'ebirala gavumenti yeyina okubikola ebyo nakuba nti ate munnaye gavumenti tebikola abantu banywa wamu n'enti naye nga ekituufu kiri nti omubaka yali badde yatuusa birowoozo by'abantu na demands zaabwe kati olwo gavumenti neemanya ki ekyokukola era n'ekikola sijja kusukkawo nnyo wano twesengane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atalaaje nga bulijjo akuume